Gundi watandika ddi okuntumira abantu okuŋŋamba ebigambo nga gwe tozze binneegambira. Anedda ewange nkola nga bwe nkola ki? Bwe njagala nsobola okukwetuukira nsobola okutuma. So nze namugambye agambe tewali buzibu. So kati okuva n'olwaleero ekiro ogenda tandika kusula mu ddiiro. Angello ne Rina basule mu kisenge kyange. Weebale taata. Weebale kutuma era obubaka buntuuseeko n'ate namune nenzija wano naawe n'okola ki n'okikakasa. Naye njagala nkugamba ebigambo byange wammanga. Namata siva mu kisenge kyange ate sikiddamu. Gamba oyo muganda wo akwate n'oli malevu we babwale mu ddiiro beebake mu ntebe abange bajja kuwasiza wano. Okubwala kiki? Beebakaawo. Kati tukole bwe tuti ekyo mbadde sikusaba. Mbadde sikusaba mbadde nkugamba nti okutandika n'olwaleero guest room ya Angello ne Rina ogenda sula mu ddiiro. Jacobo gonsabye nze ndagire nina obwo obuyinza taata. Ng'olagire ewuwo. Jacobo sigenda va mu kisenge ekyo. Nze Namata nyini nveeyo nze nsula obubi nze nsirizi nnume nze neebake mu ntebe nze namanyira okusula obulungi Namata. Namanyira ebintu by'okukeera neebaka mumanyi n'ogugumuka ku munaana nendaba ku nsi bwefaanana ngugumuka oluusi sambadde mbeere ku bunkenke olw'okuba munaye ndi mu ddiiro mugenda keera muyitewo. Kaakati ku byonnyonnyodde oli mutuufu wamma ate si kirungi omuntu okusula wa. Weebale nnyo. Ninayo kaddeeka akali eno mu kisenge tugenda kupangulako akatanda akamu. Okabaweebwa bwale wali. Nedda tukagatte eyo mu kisenge. Ove ku buliri obunene godde kaddeeko baleke basule ku buliri obunene. Kati Namata yatalina mugaso wano wabula njogeddwa Namata. Yani atamanyiridde ku nsi ya